twetegereze kino kibayita BREXIT. Bungereza bwe yava mu kago gw'amawanga aga Bulaya kitegeeza ki? BREXIT efuuse BREXIT, embiranye eyongedde okubeerawo wakati wa Bungereza n'amawanga amalala, naye ebyo nga biringa bwe bifaanagana. Abangereza be basinze okukosebwa, naddala abakulembeze. They are paying a huge price, basasula omuwendo omunene olw'ekyo ekyakolebwa Bungereza okuva mu mukago ogatta amawanga ga Bulaaya oguyitibwa European Union. Tugenda kubanga tugendayo twetegereze embeera nga bwefaanana, and of course wano waffe e Uganda tuli mu byannaku byokwerinda byongedde okubanga binywezebwa bikwekweto bikolebwa olutali luno okulaba nga tuyita mu Uganda olw'ennaku enkulu nga bannayuganda bali safe n'ebyabwe. Poliisi efulumiza amateeka n'ebiragiro ebinaagobererwa mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Of course kujjukiza abantu teri nnyo mateeka mapya ge baleese, naye oluusi gabeera mapya kuba tuba twerabiddemu tuvudde ku kkubo erina okugoberera amateeka, so oluusi tuwulira ng'ebipya, naye nga poliisi ereese ebiragiro okutujjukiza butya bwe tulina okweyisa n'okutambula mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Gavumenti y'eggwanga erya America, njogera bino gw'owuliriza, omuwabuzi wa President wa America avunaanyizibwa ku byokwerinda National Security Advisor eri President wa America Donald John Trump, ono nga yaliko meya w'ekibuga New York City omukulu John Bolton, alangiridde enteekateeka empya America gyegenda okuyitamu okutunulira amawanga ga Africa. Wakati mu kaseera kano ng'Omurussia n'Omuchina bagaziyiza ebiwawaatiro byabwe into the African continent. Omumerika tayagala kumuleka mabega, naye akitegedde nti waliwo obwetaavu obw'Omumerika okusimba emirandira n'amakanda nga taasimbula okuggyako nga byayagala erifa Abafirika bimaze okutuukirizibwa. Kansooke mukwano gwange nkuwe ebigambo ebifulumiziddwa omuwabuzi wa President wa America ku byokwerinda National Security Advisor John Bolton byategeezezza America kikyeyagala mu Africa. Wuno ayogedde ng'oli ku radio owuliriza Haji nze nkuweereza wuliriza Abamerica plan gye balina eriffe. Awo oli we yagambira munne nti Basiri so Minisita omuwabuzi wa President w'eggwanga erya America ku nsonga z'ebyokwerinda munnange John Bolton ategeezezza bakisooka kwogera luzungu n'emmalayo fiizi za gavumenti anti nasomera ku nkola ya bonna abasomeri okutuula ekyomusanvu gavumenti yeesasula. Nze n'ensoma omuwi w'omusolo yateekayo ssente ne batugamba Museveni asasudde. Now Olungereza lwe luno Omumerika lwayogedde bibino ebigambo mu Africa. Under our new approach, every decision we make, every policy we pursue, and every dollar of aid we spend will further U.S. priorities in the region, Africa. Our first priority, enhancing U.S. economic ties with the region, is not only essential to improving opportunities for American workers and businesses. It is also vital to safeguarding the economic independence of African states and protecting U.S. national security interests. America ulidde kyagambye. Mu nteekateeka yaffe empya, buli kusalawo kwe tugenda okukola nsonga za Africa, buli nkola gye tugenda okugoberera, buli dola gye tugenda okusaasaanya nga tuwaayo obuyambi egenda kubanga eruubiriddwamu kunnyikiza Abamerika bye twagala mu kitundu kya Africa. Buli kye tukola, buli kusalawo kwonna, buli nkola gye tugoba, buli sente dola emu bweti gye tuwaayo ng'obuyambi yakulaba nga tunnyikiza bye twagala ffe ng'aba America mu Africa. Taga nti kye tugenda okusoosowaza kwe kwongera okugaziya n'okunnyikiza enteekateeka zaffe ng'Abamerika enkolagana yaffe ey'ebyenfuna mu kitundu kino. Kino tekigenda kuba kikulu mu kuyamba Abamerika kugenda kukolera mu mawanga ga Africa kyokka,
tekigenda kukoma ku kyakugaziya bizinesi z'Abamerika mu Africa bamusiga nsimbi bagende bateeke sente mu Africa n'abakozi baffe batwali bakolere mu Africa kyokka era twagala n'okukuuma obwetwaze mu byenfuna eri amawanga ga Africa n'okukuuma US national security interests okukuuma ffe ng'Abamerika byetukkiririzaamu byetusoosowaza bwe tutuuka ku nsonga y'ebyokwerinda. Amerika akubulidde kati tagenda kuwa buyambi nga talina waafuniramu. Akubulidde kati buli dola gy'akuwa Omumerika agambye nina okuba nga nsoosowaza nnyikiza enkola yange eri mu Abafirika nga ne bannayuganda webatwalidde. Abamerika munnange bwe batyo bategeezezza y'omwono Abamerika enkola yaabwe eno ekyuseemu baagala kulabika nti batunulira amawanga Russia ne China agasimbye amakanda wano mu Africa. Omumerika abeerenga w'amaanyi mu kusalawo ku byenfuna mu Africa, Omumerika abeerenga w'amaanyi mu kusalawo ku by'obufuzi. Abamerika kye baagala bakube ekikono balivule basenze luti omu China n'omu Russia. John Bolton agenze maaso n'ayogera ku Russia ne China agambye they are deliberately and aggressively targeting their investments in the region to gain competition and competitive advantage over the United States. We want our economic partners in the region of Africa to thrive, prosper, and control their own destinies. In America's economic dealings, we ask only for reciprocity, never for subservience. America bagamba agambye bana aba China n'aba Russia bakikola mu ngeri engenderevu okulaba nga ssente zaabwe ze basiga mawanga gana aga Africa baagala okuba n'enkizo ku Bamerika mu byenfuna. Twagala banywanyi baffe mu kitundu kya Africa bwe tukolagana nabo mu bya business bakulaakulane bagende mu maaso basalewo ku biseera byabwe eby'omu maaso. Ffe ng'Abamerika bwe tunaaba tukolagana nabo kye tubasaba kwe kubaako kye batuddiza so si kuba nti balina kubanga bawulize nga bazinira ku ntoli zaffe. Amerika bw'agamba simanyi oba bw'anaakola. John Bolton y'omu ategeezezza nti Abachina bakozesa looni ennene ze bawola amawanga ga Africa ne kye bayise OPEC agreements, endagaano ezitali nnambulukufu, endagaano ezitaliimu bwerufu. Amerika bw'agamba nti omu China akwata abakulembeze ba Africa obujega yababawa looni ennene okubawola ssente mu ngeri ennene sente nga mpitirivu yababakozesa endagaano nga tezitegerekeka ziri awo ziri OPEC tosobola kulaba kizirimu. Zirimu obungodira, zirimu tai chi, zirimu judo, zirimu karate, zirimu ebintu ebitategerekeka n'obulipo bungi, zirimu martial arts mungi. Endagaano nti Africa ebeere captive to Beijing's wishes and demands, nti Abafirika tubeere nga tusibiddwa nga tulinga abasibe olw'ebyo Abachina bye baagala nga tuzirira ku ntoli zaabwe. Awadde ekyokulabirako projects ez'enjawulo zaawadde n'agamba ekiri e Zambia ne mu ggwanga erya Djibouti. N'agamba nti mu ggwanga erya Zambia gavumenti ya China egenda kutwala ekyuma ekikola amasannyalaze g'eggwanga lwa looni Zambia zeeremeddwa okusasula, nti ate Djibouti gavumenti ya China egenda kutwala ekisaawe ky'ennyonyi kuba yasasula yawola aba Djibouti sente ezibalema okusasula okumalayo. Nti wano mu China n'omu Russia bakitegedde nti Omumerika tatudde. Embeera ebintu nga bwe bitambula abiraba abigoberera kannabwala, era naye ku mulundi guno sente waateeka alinga bebekulu agamba kimu teeka sente woolaba. Abalabudde timwe Abachina Abafirika kye babakola kubasiba kya Bobby ekiwaani, tumukkiriza okusibwa ekiwaani.
tutandikiddeawo munnaye kugulira eddene kuba litukwatako obutereevu bulambalamba Omumerika omumanyi bw'akolola abalala nga tukwatibwa ssenyiga omanyi n'okugamba nti leekaana ne tubuuza tuleekaane kwenkanawa omanyi n'okugamba nti buuka ne mbuuza nze ng'omufirika nti sebo mbuuke how high Omumerika y'omu akugamba dduka n'obuuza nkomewa tomanyi lwaki okola kyokola tomanyi lwaki odduka tomanyi lwaki oyogera tomanyi lwaki ssenyiga akutte ng'Omumerika akolodde afulumya amaanyi n'obusagwa obw'enjawulo tutandikiddeawo Omumerika yewera nkolokooto atandise okuzina obuzina obw'ekirogo ayitawo nga bwagera engero nti akikuba empola asonga yeeralikidde mu China n'omu Russia bameze Of course tugenda kubanga tudda mu nzira ennene erigwe munanga linaffe ku Bukedde Fama embootikizi 10.5 nekyenda mukaaga katonyeze mukaaga Bukedde Fama njaga kujjukiza munanga essomero lya Garfield Nursery and Primary School lisangibwa Mperere Kanyanya okumpi ne Kanyanya Church of Uganda ku kkubo lya Taso essomero lino lya Garfield Nursery and Primary School bayina entambula nnungi omwana bamujje waka ne bamutwala ku ssomero school van weeri abaana balabirirwa bulungi endya ya mulembe omwana bamulabirira ngaali ewaka endya kyekyo basitula ekitone ky'omwana mu byemizannyo omwana bw'omutwala ku Garfield waliwo kye bayita vocational training center omwana okuva mu nursery ng'amanyi kyasobola okukola kuba bakimutendeka ebyemikono n'akula ng'amanyi nti osobola okuyiga okukola omugaati osobola okutunga osobola okubajja vocational studies weziri so nga munnange n'ebyenjigiriza bya mulembe byawandiisibwa Ministry of Buvunaanyizibwa ku byenjigiriza Garfield Nursery and Primary School yogerako nabo ku ssimu noti 7 noti emu 55 8 note 28 oba note 778 emu 5 note 5 note ojja kubanga otukidde ddala munnange just in a flash of course nkomawo mbenga nkutwala munda bisenge by'amakolero tutandikire kuki nengedde wano omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yeeraliikiridde ku mukago gwa East Africa President wa Rwanda Paul Kagame alaze okutya ku biseera by'omu maaso eby'omukago okugatta amawanga aga Africa East African Community n'agamba abantu bakwatibwa buli olukedde lwa kusala nsalo ne bayingira mu mawanga amalala Paul Kagame agambye tamanyi oba omukago guno gunaakwatayo kuba abantu basuusizza okukwatibwa nga basala ensalo President Paul Kagame n'agamba nga gakutuusiddwako Premier Recruitment Limited emukulu Paleria Group of Companies enoonya abakyala abali wakati w'emyaka 21 na 38 nga basobola okwogera oluzungu ng'era bali agadde okukolera emitala w'amayanja okumanya ebisingawo tukubire ku 0707555500 oba tusange ku Crane Chambers omwaliro ogusooka omulyango ba Kampala Road mu maaso ga City Square twakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development ku license number 152 era tuli ba member ba Uganda Association of External Recruitment Agencies. Premier Recruitment, uniting talent with opportunity. Oli mu programu ekiri atabaala ne Coca-Cola. Taste the feeling. Engine zimu zitwala mbifo jitatukanga ezimu zituleta wano. First of all, introduction. Music that kama Evian management wa Tusako. Uganda's Guinness Rapper Fit Flamenco. Live on my journey concert ya 10 December. Sanduna Rugby Grounds. Komitwale ebiri, yepe mitwale 5. Emeza ya milioni 2. 10 December Central Beach Mukono. Kumutwalo. Kuna mkaka December Golden City wa Chiso. Abiri muru December Kazomu Chisawe. Abiri 2 December Ntwatwa Gardens MPG. Abiri 5 December. Abiri 5 December Nimrod Eluero. Bina ngabutusi wako. Coca-Cola. The feeling. Bonus ya butundu watano ku buli 10. Kyogamba bwengula GBM eya data bulijjo nga nkosa Airtel Money njafuna bonus ya MB za 5 ku bwerere. Bonus ya butundu watano ku buli 10 ku data paka saa mukaaga ogw'ekiro bw'okozesa Airtel Money. Kozesa Airtel Money leero okugula data bundles ofunirewo bonus ya butundu watano ku buli 10 okuva ku siringisi 10 n'okudda waggulu. Nyiga *885 *2 utandikirewo
Airtel Money nyangu ya buliwo ate yesigika. Airtel, the smartphone network. Nzomusawo musibu saini wakalasu kokoliroko eyakuuka mu kujjanjaba amannyo nkutegekedde Christmas offer y'ebyobulamu ku Lwokutaano ku Lwomukaaga ne ku Sande eno gwe wenna atawanyizibwa amannyo ng'olisa sayidi emu jangu n'emberenge olumala okujjanjaba olise sayidi gy'obadde tuliisa naawe atalya kyokya oba ekinyogoga jangu ne ayisiwo olumala okujjanjaba omuteekeyo ate gwe omwami atatambula bulungi kalasu kokoliroko waali wakozesa ku masturbation withdraw naawe yamera ku mpeka y'amaanyi g'ekisajja jangu tukwe kalasu kokoliroko byonna ebikyafu ebyazibikira emisuwajjo bifulume mu ssaawa 11 oyingire Christmas ng'okuukulima namwe abakyala watermelon waali gwe nkuwa ssaawa 3 zokka jangu okakase nti omusawo musibu Hussein ayina eddagala buli ndwadde yonna obujjanjabi bwa mitwalo 4 gyokka mu Christmas offer eno ku kitebe kyaffe ekikulu ewakaliga mwabe embalala tuli awo ku ddwaliro lyaffe Ebya ekatete opposite ne police post Christmas offer eyammwe ya Lwakubiri ne ku Lwokusatu nga 18 nenga 19 eddagala ly'okusanyisa ku Christmas offer lya bwereere mulete abaana bammwe tubageme endwadde z'amannyo baddeyo ku ssomero nga tebalina mannyo gabaluma okumanya ebisingawo enamba y'essimu 0754399773 Asani abapi kambate ngende muddaba ni balongo sanga nandiganyulwa nenfuna piki ena nyamba batunda piki empya naawe alina kyotunda oyagala ensimbi yangu wano beeyunira basangibwa Kibuye wali opposite n'akatale emabega we yali aberandi w'oba ogenda abeetaaze yita ku namba z'essimu zino wammanga 075035 oba +2764551 beba Dabani Balongo Investments Limited Kibuye Bakyeyune Exhaust Limited nakulabye bakugu ate batendeke mukukola exhaust pipes, mufflers, silencers ez'emmotoka ennene n'entono bakoleza tractors, caterpillars, bulldozers, graders, hydraulic excavators ezikola enguudo n'ezisigula emiti n'ezikola mu faamu n'amasamba tukola ne exhaust eziteekebwa ku generator ez'amakolero amanene amasomero, banks, petrol stations, hoteri, apartments, amalwaliro eza beekeri n'eza yingini ezaasa amayinja ab'ebidduka ebinene nga loole baasi pickup n'endala zonna togomoka kibuga kyonna jangu Bakyeyune Exhaust Limited kilomita 4 okuva mu kibuga wakati tulina akulabye Hoima Road mu maaso ga City Nursery School oba ofisi za umeme essimu noti 774 0039 oba noti 753776 M2M8 oba noti 4 531 449 Bakyeyune Exhaust Limited nakulabye tweyune tukuweereze. Amanya omusawo Hassan Haruna Kabuuza okuva ku Serey Herbal Research Clinic abasangibwa Erweza Kajansi Kwentebe Road abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'ery'ekiwarabu nga tujjanjaba endwadde nga pressure, sukaali, kabootongo, candida, asthma ekiwanga kikutawanya ofeekera twakukoleddeyo cleanser ojja kutonyeza amatonda 3 gokka ebikyafu byonna bifulume abaami abanafu mu nsonga z'obufumbo twabakoleddeyo sonsomola ojja kunywa eccupa emu yokka otereere abakyala batalina ssanyu mu maka twabakoleddeyo ladies happiness ssanyu ly'abakyala abalina ekizibu kya prostate tofuisa bulungi ofuisa buli kadde ekyo nno bw'okigayaalirya kisobola okuviirako prostate cancer oba okufuisiza mu kapiira baserei eddagala twalirese otawanyizibwa amannyo gavaamu omusaayi ganyenyeera galimu ebituli twakukoleddeyo dental care powder ekifuba kikumazeeko emirembe twakukoleddeyo kiwakoofu tukubire ku ssimu 07035280 ne ku 07800208 baserei Herbal Research Clinic ekitebe ekikulu kiri Lweza Kajansi embalala ku Elite Pharmacy Makanising Road Emitiyana tuli awo kukikirya ku ddwaliro n'ebipande obeera obiraba Eruwero tuli opposite Odema Hardware kukikirya ku Central ekibuli waggulu wa Toto ekyotera opposite Centenary Bank Nsanji ku Lasani Pharmacy Masaka tuli awo emabega wa Ambiance ku Kidde Mulago mbeera buli wakuna naye ng'eddwaliro libeera liggule ennaku zonna essimu zaffe 07035280 ne ku 07800208 Feba Serey Herbal Research Clinic. Katwejjukanye abadde akutuusibwako Baserey Herbal Research Clinic abasangibwa Erweza Kajansi okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 781 noti 2 noti 1 noti 8 oba noti 7 noti 3 52 ye Dr. Hassan Haruna Kabuuza. Oli mu programu ekiri atabaala 10 Kampala ne 16 Masaka Bukedde Famma Embutikisi ne Coca-Cola. Taste the feeling.
umesaliwa webale kubanga munange olina ffe kubukede fama emboot kizikumi katenze 5 chikumuka katenze 8 of course chenda muka katenze mukaga side eri embarara tukatere mbunda twafuna obojerero series ezo zigenda kubanga zidda lindirira series zino zetira twatere mbunda January 2019 insha Allah kujja kutegeera kibaita waka twatere mbunda ani yalwana ani apika obunyama nenga waka yali wambwa mu lutalo nenga omulaba apika obunyama we tuli ojja kubanga otegera bingi erigwe munange ali nange nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira. Of course tuli munda mbisenge bya makolero agentalo lero today this day of course ndina mwe abemiti ya na New Highway Hotel mujje tukiboze nga batubozeze bitundu ebirala. New Highway Hotel mitiyana ne bitundu ebiranye omubende kuva kyegegwa Fort Portal Kasese yonna tugenda kuba ku New Highway Hotel musawa ntono nno okuva kati wetwogerera bwe tugenda kubanga tubasalako omusalako eri massive eri big luwero lunaku lwancha banna luwero mujje ku Nimrod abantu beruwero olunaku olwencha mujje tukikone mutu kikankanye ensonga etambule ddala bulungi ate ku Sunday tugenda kuba Hilltop Gardens wali eri essemutoka peka masulita abeyo mumanyi ku busagwa bw'olutalo baba semutoka peka masulita emundi yatokoterawo abantu nga bebaka siri eri ale eddwaniro gye twanonolera eggwanga yego wali luddawa nga tulwana ngamba gwe gundi where were you when we are fighting abamu mwali mwekwese wansi wa bitanda ffe nga tulwana kati muli awo mugamba nzehi nenye nkayigi nka nyamisha yanje Ongereza gye tugenda mukwano gwange ku nsonga ya omukago oguyitibwa European Union EU. Omukago guno Abangereza baguvaamu akaluka ekikungo kakubwa ebivudde mu kuva mu mukago guno bireetedde Abangereza ebikambwe. Saba minisita wa Bungereza ne batuuka n'okwagala okumugyamu obwesige. Soka tugende eno tulabe ebikwatagana ku mukago ogw'amawanga aga Bulaaya ekinaatuwa entambula ennungi. Tutegeere wa gye tulaga na lwaki Abangereza bafeesa bakolola gaba buguma olwakino kibaalimu ne bakivaamu. Kiriza mukwano gwange nsooke kkubire mu butongole omudigido gwa European Union obenga ogutegeera omukago ogugatta amawanga aga Bulaaya. Anthem. European Union amawanga 28 nga bwolaba African Union amawanga ga Africa bano aba Bulaaya beegattira mu mukago guno. Abangereza baguvaamu naye kati bireeserenya etulaga kiri atabala the news magazine.
mukago ogw'amawanga aga Bulaaya oluyimba bannansi abeegattira mu mukago guno lwe luyimba lwabwe olubagatta. European Union ne wane waffe tugifiiringa era ndooza ojjukira ebiseera ebyo waliwo ndooza mu kalulu ka 2006 awo 26 yes bakwatira Kanokiza Besigye ebigambo ne bibeera bingi. Ojjukira ababaka aba European Union ababaka ab'omukago ogugatta amawanga aga Bulaaya baatula wano ne bayisa ekiwandiiko nga bavumirira ebyali bikoleddwa ne bategeeza nga bwe bagenda okusala obuyambi ku Uganda olwekyo ekyali kikoleddwa okwata Besigye n'ebirala bingi. EU member countries amawanga agali mu mukago gwa Bulaaya ne waffe wano webali era balina ne ambassador abakiikirira bonna bonna ng'ali omu. European Union muzimbo ogugatta abantu okuva mu mawanga 28 okuva ku lukalu lwa Bulaaya nga omuzimbo guno oba omukago gutunulira ebyenfuna n'ebyobufuzi era bw'otunulira abantu gana amawanga 28 kitegeeza ekitundu kinene omukago guno gye gulina bammemba ze square kilometers obukadde nga buna mu emitwalo 47,1557 ba square miles akadde kamu mu emitwalo 72,899 gulina abantu abateebereza okuba nti bangi ddala bammemba ab'omukago gugatta amawanga aga Bulaaya obukadde 513 n'okusoba era bano bazimbawo n'ekyoyinza okuyita akatale akawamu okusinzira ku mateeka agabagatta nti nga bw'ogula ekintu ebungereza bojja okukigula mu ggwanga eddala. Ngenda kulaga amawanga ga memba mu mukago gwe gumu guno. Naffe wano mu dakiika eziwunzikiddwa nkugambye ku mukago gwaffe ogwa East Africa President Kagame byayogera alina butali bumativu ku bimu ku byo ebiri mu mukago gwaffe ogwa East Africa. Wawulidde twafunye passport eya East Africa ogeza abantu ebikankana kale tetwandiganye kuba na passport eyo naye government ye tugambye ate passport ze tubadde nazo ate tuzireke ate tufune empya za mitwalo 25 mu kifo ky'okusasula emitwalo 15 byemwogera bingi olwekyo mukago ogwawamu ogutugatta nga East Africa. However guno omukago gwe twogerako European Union gumunene mugazi gugatta amawanga gali ku lukalu lwa Bulaaya. Ekitututte okutunulira kino kyo ky'okuba nti Abangereza baguvaamu na biki ebiddiridde okuva mu mukago guno kyavaako ne Prime Minister mulamba okulekulira kuba kye yali ayagala abantu bakolesi kye baakola bwe bakuba akalulu k'ekikungu ne bagamba bave mu mukago guno. Naye muddira mbigire omukyala Theresa May naye atudde ku nkatu bweba mashini atudde ku mota ate ng'eyokya ebintu ebitambula bulungi. Bano tutunuulire amawanga ga memba mu mukago gwe gumu guno ogwa Union. Waliwo eggwanga erya Austria, eggwanga erya Belgium. Austria ekibuga ekikulu kiyitibwa Vienna, Belgium ekibuga ekikulu kiyitibwa Brussels. Bano ba memba mu mukago. Bulgaria mu kibuga kyabwe Sofia nabo ba memba mu European Union. Eggwanga erya Croatia mu kibuga Zagreb ba memba ba European Union. Mu Cyprus gwanga liyitibwa Nicosia, rather Cyprus lye gwanga ekibuga kiyitibwa Nicosia ba memba. Eggwanga liyitibwa Czechia ekibuga Prague ba memba mu European Union. Denmark balina ekibuga ekikulu kiyitibwa Copenhagen ba memba mu European Union. Estonia ekibuga ekikulu kiyitibwa Tallinn
bamemba mu European Union. Eggwanga libayita Finland mu kibuga ekikulu kibayita Helsinki bamemba mu European Union. Abafaransa n'ekibuga kyabwe ekikulu ekiyitibwa Paris bamemba mu European Union. Germany kibuga ekikulu kiyitibwa Berlin bamemba. Greece Kampala weyo bamuyita Athens. Hungary Kampala waabwe ayitibwa Budapest. Ireland ekibuga Dublin bamemba mu European Union. Italy ekibuga Rome oba Roma bamemba mu European Union. Latvia ekibuga ekikulu kiyitibwa Riga bamemba. Eggwanga libayita Lithuania ekibuga kiyitibwa Vilnius bamemba. Luxembourg ekibuga kiyitibwa Luxembourg still era bakiyita Luxembourg ng'eggwanga nga bonolaba nti batuyita Uganda ne babuza ekibuga ekikulu bakiyita batya nti era Uganda. Eggwanga liyitibwa Luxembourg n'ekibuga kiyitibwa Luxembourg bamemba mu European Union. Malta mu kibuga Valletta. Netherlands kibuga ekyabwe bakiyita Amsterdam. Poland kiyitibwa Warsaw. Portugal yebazaala Ronaldo muzanyi wa mupiira. Lisbon kye kibuga ekikulu. Romania ekyabwe kiyitibwa Bucharest. Slovakia ekyabwe ekikulu kiyitibwa Bratislava. Slovenia ekibuga ekikulu kiyitibwa Ljubljana. Spain ekibuga bakiyita Madrid nga tiimu y'omupiira Real Madrid. Songa eggwanga erya Sweden ekibuga ekikulu kiyitibwa Stockholm. Awo Abangereza ne London waabwe nabo bamemba abaseesetuka nga tebaagala kubeera mu mukago guno okugatta amawanga aga Bulaaya. Mu bufunze bige mawanga 28 agakola omukago ogw'amawanga aga Bulaaya. Twogera bino owuliriza Ebungereza kifumba mutuku. Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza Theresa May byasiba bikutuka. Yennyini ategeeza n'aga nti mu kulonda okuddako nze kennyini sigenda kwesimbawo okukulembera kibiina kyange ekya Conservative Party. Akazito kazze sigenda kukulembera kibiina kyange ekya Conservative Party ekiri mu buyinza olw'engeri ebintu bya Brexit gye bitambuddemu. Kangezeewo okebera mu akayivu ndabo b'omukyalo ono namuwulira Theresa May nga atutegeeza nga bw'atagenda kwesimbawo. In my heart, I would love to be able to lead the Conservative Party into the next general election, but I think it is right that the party feels that it would prefer to go into that election with a new leader. Agamba mutima gange nandyagadde okuba nti nkulembera bannakibiina kya Conservative Party nga Prime Minister era mbeere nga nze mukulembeze w'ekibiina mu kalulu akaddako, naye era nkiwulira nti njagala banna Conservative Party balonde omukulembeze omulala bagende mu kalulu ono agenda kubita. Thank you. Does that mean you would leave immediately after Brexit? Do you have a date in mind? No, people try to talk about dates. What I'm clear about is the next general election is in 2022, and I think it's right that another party leader takes us into that general election. My focus now is on ensuring that I can get those assurances that we need to get this deal over the line, because I genuinely believe it's in the best interests of both sides, the UK and the EU, to get... Bw'ati ayogera ku nsonga y'Abangereza okuba nti bava mu mukago ogwa Bulaaya. Agamba sigenda kwesimbawo 2022 ebintu sebitambudde bulungi mufune omulala gwe munaasimbawo. Ssaabaminisita wa Bungereza bw'agambye memba wa Conservative Party. Agamba mu 2022 sigenda kwesimbawo. Ekyo kimu munoonye omuntu omulala ekizibu kivuddewa Brexit ebizadde. Era njagala ssaawa eno tusooke tumalize ebya Brexit ku lw'obulungi bw'Abangereza n'amawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya. The deal over the line to agree a deal.